Popin Media. Amateka basebo ne banyabo candidate totula mabega. Candidate totula mabega crossing tekirizibwa toka ku line nga tetuna balabulu. Agent jambu ne registration ngo mujambu. Ntandise naga agent kamu bubiri busatu buna butano mukaga musanvu munana mwenda kumi n'emu 12 13 musanvu munana mwenda asatu mwemu mubiri musatu nava process afunye obululu asatu mu busatu. Temuva ku line, temuva ku line okutusanga tumaze okubala obululu bwonna. Tuli omwami Wandera Charles ntandise naga agent kamu bubiri busatu buna asatu mwemu mubiri musatu munya. Wandera Charles afunye obululu asatu mu buna. Basebo ne banyabuto njagala kuba nava process afunye obululu asatu mu busatu. Wandera Charles nafuna obululu asatu mu buna. Necheyoleka lwatu nti Wandera Charles asinze ku munna akalulu kamu ye chairperson owa Wakaziri. Akalulu mpenze mu kalulu wemba denvuganya ne muwangula akalulu bulungi ne banangirira nga awangudde akalulu kamaze okubalwa bagenda kulonda bifo biddako olinga ayo candidate kwempangudde ng'alyoka aveeri agamba nti omulozi we eri omulozi wagalidde bwera akoze ki so nga basomye amanya registrwa abuuzizza nga twali bigongo waffe basimira ino muli comfortable tuli comfortable ne tugamba okubala kutandike ne bakkiriza ne tutandika okubala nalda babala ne muwangula okiriza okiddamu okulonda kuwedde nze muwanguzi Wandera Charles echairperson Wakaziri Kayunga bwe mba maze okuwangula omuntu period akkirize akolagane nange tuweereze abantu baba ina kyatabalira agende mu kooti naye togamba nti olwokuba maze okulanga ate baddemu kawedde. Kusoma,